Bana we don't own copyright era banaite mu striking nga munyambe ayaya saya kali no ndenze ndi live no ono muze nayo li wakabinyo congratulations amina chukula abantu bagane bagamba mbuno tulieyo tulina byakola mwana that's a milestone dina omusajja Abbas musajja wange wakabi Mulongo Diaspora Foundation of course after party tuli wano bonalwa befu wallahi ne malandi enkoko nga teyidde waliwo gwengendo okubengolo simanyi abasite kigenda maaso atubetuli abulamu bulungi tulababulabi bigenda maaso twabulabi betubibalanga bwe twabibala batugamba nti no muli kunyonyeddako babazaayo nengamba nti no ayogera takyasobola kulinnya nnyonyi nga naye asabira abantu okudda ewaka ate yatutanula butanuzi nga 17 guno omwezi gwennyini batulinde 17 nekyakabi Mulongo Diaspora Foundation enamba eri awo era munansonyiwa kanso ate nze leero nze ndi ku kamera byonna ebigenda mu maaso nze ndi ku kamera banansonyiwa ne tewaliwo kikiwadde kiyidde Mulongo Diaspora Foundation mbagamba nnyo nti we tuba tujja wano manya abasinga e Uganda mwebase bana we don't own copyright we don't have copyright on the music background temu striking amwe aba Facebook kakati right on studio akabasi nzire wano simanyize wondabira kasondabira mu abantu soko tata sanso okulaba oyagala channel gwenga tompise bantu bali mu kuyaya na basabe Kyagulanyi interview ati bagenda kuba nuko egwe kutta ate kamba boli tokanga yiye tali na waggulu channel yote ali waggulu linako omusaja yagamye mbagenda kuba nuko egwe kutta tokanga channel yo kwajikubira tali waggulu nga ne yange yagamye tabuko omusingo ku trendinga from TikTok to everything yokanga asoma amawulire nenga yatwala simanyo kale government yamala emyaka 3 ku university naye yakulaga abatabisoma no naye nze nalisinganyeko mwami oyo sinza mukolera program lwaki waliwo ekiseera kyotukamu abasi tuli munda tetukwatira abweru bana abasi ali ku kamera omuntu singa afuna obulwadde obumu waliwo ebintu ebimu either abana entondo abana obusungu abana atabuka osegedde kati ebintu ebyo bisinkana abantu kati nze mumanyi kyovala bakuwa empekerezo bagamba lya nnyo ennaku ezimu ozesonyiwe bwe bakuwa empekerezo baga sooka olye ate bwozimira olira kisinge okwegatta kukomye yagala kwebaza pini ono wenajja ye muntu omwambereddewo waliwo enamukubirako ku Samwende ono omusajja nali ngenda ate nandibuse ekalala bw'otobulo webeekulemye wakiri mu moolo noga nfulumidde mu moolo ki bini ono alinga Abbas oyo gwe kisoose okulaba Abbas oyo bini bayiresa gamba Abbas oyo yatoba nampe empapula yampa question yati singa 7 nenga netaga 15 ya Abbas oyo yakubyama bya Abbas naku zino ayina omukazi Abbas oyo ayagera kyakwata simu oli serious akasavuna license takyakwata simu yagejja mama tata tuyambe tusasire Abbas tatumani okyatumuuza waliwo yagambye yadatugambye mbo obeera ne driving permit ye Uganda mbotuke Canada ovuga obuvuzi eyawa ngobeera ne driving permit ye Uganda mbotuke Canada ovuga obuvuzi nensirika bwetanga actually license ye Uganda nungi nti ekuyambako kubanga omanya abantu wali ovuze ku moto neka license ye Uganda wano ovuge no tugitwalenga kitambuliso kinene kitambuliso kinene balwa yero siye kulaga nayo nene balwa yero sinene jova kitwale nti tatawo yakuwa ebintu nawandika akapapula ate omwana nakosha
Ni olimo Uganda since Uganda district. Uganda district. Are you sure? Yes, kubanga buli omwana bava someri batuuka eno wadde amazeko makerere oddamu n'osoma. Singa nategeera nti amasomero agatubbe Uganda nti ga international. Wallahi sandisasudde bukadde busatu obwo. Bampulira bwannuma. Bwa international gwe walira omwana. Haya manyi wa international. Tuuka wano nga eyasoma international ne UP ibenkana. The school fees tamatching na report. Omwana engejja ayogeramu ne bibamuwa ku report balaga nti mwana mugezi bikibwe mudda mu luzungu talumanyi bulungi. Talumanyi. Omwana omugambo osomerera kubaki ayogera mu conduct. Bini oyogera kikuba Mulongo Diaspora Foundation of course on the coast wa mu Uganda abantu bagenda ne bagenda mu bantu tutalanga conference ze mulabyeko nga tutadde online zemba mujja lwaki kubanga invitation nogenda ku YouTube nononya ne conference eyo invite zaayo nga tuzirabako tuziraba tobitegeera bwe tuteekayo event zino bwe tuzirabako bwe tuddamu okulanga mutwesige nze sigenda kuyambako kukubuulira kyemmanyi nga maze okubuulira ate nkya n'obuuza omuna Uganda ali e Uganda atatambulanga wadde ogende Sudan omubuuza ate akubuulire ku bifo eno kati omuntu najja n'agamba nti Bini banzibe milioni za 15 ne byagamba tobitegeera naye nga bulijjo olanga conference bayirawe kati eno ya Mulongo Diaspora Foundation ewedde ya Dodo mugomukaaga buli kalisha era yafunye visa singa you know wabula tukyalina okuba endongo paka kufa egono nabadde mupiira otambudde PMO stadium ayita PMO Field Stadium lulina limuwa England nga wakiwanise nnyo ebintu bino wabiwanise nnyo bwoti bagenda okuzza Uganda ani yangulira tiketi tonalaba agenda gwe wandintuse Bini nawereka obeera otya mupiira n'osu ogwo mupiira gw'ennambole ogwo asi gw'ennambole ogwo gw'ennambole yakubye 3-1 nalaba ogwa England era ne Canada nabino ina kyejusa dole ebi tiketi ona kyejusa okuba wano baawona kulwayo singa matulugunya mangu singa ndi wala naye nga sofa Abannayuganda tetuvumirira nsi yaffe mwe twava nnungi nnyo tujagala nnyo actually Uganda nsi nnungi just betulinako obuzibu be babi naye nga nyesi akuwalana kubanga nze ngambira nti ensi ekulaakulanye kisinzira mu ensawo ye eyingidde etya obulamu bw'opuruvinzi otya nze sindaga nti ensi ekula ng'ensawo yange ennafu gwe wolabira nti ensi ekula oga kati omwana asoma sente zirifotable zisasulikika bwe ndwala njijanja yinsa okukola ki ne ku akaunti ye kubako akasente kati ensi eno yakula lwaki kayebwa olwale saa zino nebweweekona n'ogwa tufiira ambulance nejja ambulance na brigade poliisi abakola ki ne bakola yensi okukola ki okula kakati bwe tugambira nti awo ensengo oyogeddemu kalinga sizamani agenda n'agamba bamubuuza sizamani ali UK ne bamugamba nti kikyoyogera kujja UK n'agamba kyenejjusa kimu nalwanye Uganda aye nga ffe twamulabanga star ng'ayimba yagamba ebyaddala besagala mbalimbe nejjusa kimu kujja Bungereza nga kirireeti ekyamazira nze nagenda okujja Canada nga nziruka mirerembe bwe nadduka emirerembe kyokka ekyamazima nti Uganda ne bwetereera sikyoka sikyaddayo musika mulabi jangu omwami asooka agire ayombe bulungi nnyo nga nkubaako mu kafuba yoba mwami nono tuli live oba toyagala bantu kumanya Uganda oli wali live ayagala tiketi yasasula tiketi yagisasula bulungi gwoyo kyagwalya gwakola ki gwe ugamba otabuza ku Bannayuganda ye bannange gatula tuzeffe mu after party wano omanyi kati olaba nakato byatukola tetubitegeera natutegeera naye yakuta kamala sokoli tokwateko wano genda obeeko kyomubuuza nga nze bakwata kati ba presenter wasabadde omuli
abantu bali wano nga bisatu naawe wasaba ati omulimu ku TV ne kugaana genda interview nga wali Brenda nakano ati tolanga presenter genda wali amachango kwa presenter genda obuze wali Brenda nakano mubuze kyo yagala kusaba omulimu ku TV nakamwa abantu tosobola okusaba omulimu ku TV dasaidize na Hi, how are you? I'm good. How are you? Jebaleko bigenda bitya. Actually buli tolaba maso wano barbecue. It's about mental health. Okay. Mental health. This is a mental health weekend. Okay. We had our conference yesterday. Okay. Now we are in a park trying to connect, trying to socialize, like trying to have fun. Okay. Because it's about mental health. For a weekend ebadde conference ya mental health eya Mulongo Diaspora Foundation twatandise yesterday Friday yabadde arrival of the international guests abagenyi abava mu nsi eziri outside Canada batuuka kati jo ne tuba ne conference kati olwaleero tuli wano mu Christie Park tugezaako kwegamba okunyumyamu kakati tusaba otubulire abantu bangi badde babuuza abantu bangi badde babuuza abagala okutegeera nti kino kitegeeza ki kuba mental health bagala mental health yes ngabwe twayegeddeko jjo akasingala tuobuuza n'okamuwa kitu ekisinga okutta abantu ne bafuna depression because they don't talk to other people, they don't get to meet other people and socialize okusobola okuwumuza ku birowoozo wano omuntu aliza okujjano nga alina ebizibu naye naafuna gwanyumya nanyumizaako omuntu naafuna gwanyumya naye navaako mu nnyumba najja abasamba omupiira bagenda kusamba tulye ku nkoko tunyumye at same time we are going to network, we are doing networking abantu benyumyeko betegeere okitegeera concept eno twetaaga okutegeera gwagikopa kuliwa kubanga tubadde tulaba conference endala nyingi babeera nnyo mukola ki mu kusomesa naye kakati twalabye wabaddewo jjo abantu abazina amazina leero tuleese wano mu paaka kakati twakulabye munaaye ng'obibya ne tugamba banaaye kayimbira dramaters ye yansomesa no kino eno concept yange si yange yaffe as directors and our conference is completely different okuva ku conference z'abantu abalala. Ours is about mental health okitegeera, so that's why ndowooza concept yaffe eri different ku z'abalala. Abantu abali eyo abakulaba obagamba ki ku nsonga eno yennyini? Ku nsonga eno abatannaba kujja abali wano Toronto mwajje enkoko yayidde dda ebyokunywa weebiri endongo mugiwulireko namujja tuzina amazina tunyumirwe, let us socialize, let us have fun, let us talk to each other, ebizibu byo bigabaneko kutegeera. Wabaddewo abuuza nti enkoko yammeka bali obatulaba, so enkoko yammeka? Enkoko si yakutunda, buli kimu kyabwereere, buli kimu kyabwereere. Conference eddako egenda kubeerawo May okuvanga 2 paka nga 4 2005 era first weekend of May ngeno bwe abantu bateeka kufuna abantu bateeka kufuna free what invitation from Uganda. Ate lwaki tuwa free invitation okujja wano attending a conference tetugaba free invitation, they have to pay registration fee. They have invitation, that's why kusente ze basasula bibino tubaddiza back olidako ku mukulu oyo bakumukula be Uganda jaba yakasewa yesterday ogambo bigenda bitya kicho talaba ate sebo mental health kati nawo telete batugambye batya bw'owulira ng'olinamu aka mental health tolowooza nnyo ku ekyo, relax, find time, relax. Kati wano relaxinga ng'oyoteekoko kituufu nnyo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era ndi wano eno ngonza mubiri ate nga ndishuwa nti ngenda girya okiraba kati gwe wenna ali gyali nkusaasidde atannaba kutuuka mu kiseera kino ekintu kyakutte dda ow'amazina amakadde totawaana kujja.
Enyimba oziwulira ze ziriko zokka. Munyumiddwa Canada. Canada era ye inotunyumirwa kubanga ffe tuli ba political refugees. Uganda era bwe tunaddayo ate tujja kikuba kubanga ye waka. Yes. Peyanzanye ndowoozayo. Presenter akoye. Kati presenter wabachi mpeyo genda galabuzo obuuza kati Oko kati dawane mabega wagundi kati kwatano. Banemba badesisubira abantu nga mmwe kubeerako kubanga mmanye sawa budde buyise necha akabinyo mwe nabaliko nabanala video eno njaga bajukiza we don't own copyright ku background music omukuru ono ye galabuzi atanyo okubeera emabega wa kamera era bamusaba nnyo era nze nyina obusobozi obumugaba bayirayo mulongo hazene mabega basaba nnyo galabuzi ono galabuzi wanjise kale bintu birono sibisobola galabuzi kiro tuli kuki bagita barbecue abana bagita barbecue nenga kiri BBQ biennene nera biennene kati we mumale abantu e Canada mu conference ne busalawo baleta ne bino okola bino okongera okumanyagana okongera nokolera awamu ng'abantu kati kino kina kye kyongera ku mental health kina kye kyongerako nokakkana mulingo omuntu n'okunyumyako bano n'obategeera nabo ne bakutegeera kakirwa ekitegeera eyidde eri kugulya omukono awali mulongo bweva wano ebedda abantu abakusaba nga tukola interview mbakola ekitya tubaniriza nnyo abalabi baffe mwenna abali ku Kayo Wisdom Live abasaba galabuzi bakolenga atya baba nga ati galabuzi aluwanga aludde okulabika banaye mbaayo interview gye tuddamu okukolo ino tuwe namba y'essimu okay kakati ani galo gwe cameraman Anti-Bin. Gatubana kuza. Yatugambye gambye. Nonya. Oyo. Ono register mukulembeza affe mulamba naye olukungana no lukoze kyemaze okutegeera mulongo galo kwatira ddala wano ngamba abantu abali e Uganda abagala of course okujja mu conference eddako nti banguwa good ekyejuwa machi wa mabaira we mbadde njaga kubuuza kubanga omuntu asobola okulinda ate omwaka okujja mu May biki mu weeks 2 registration zigenda kubanga ziri open ng'abantu basobola okusasula ne batandika okuregisteringa bagamba omuntu ayagala okujja mu conference ye Canada eddako kyandibadde kyangu ya mental health kyandibadde kyangu wadde mwaka kujja n'atandika kati mu weeks 2 yes n'atandika okuregisteringa omanyi lwaki kubanga sometimes gundi zirwayo application zirwayo okudibwa balwawo okuziddamu time n'ekuyitako kyovola alasa twakola conference 2 kati this year omwaka guno tugenda kola conference emu lwa time abantu balwawo okubaddamu so better notandika nga bukyali visa yo nejjanga ukyayina time than okufuna pressure wano ate visa yange tenajja tebananziramu kati time bagirina to start early ekisembayo oba ekidira ekisembayo kati waliwo muna Uganda ali Katari luddawa badde nsaba gwaba akyogera omuntu yenna ayagala okujja mu conference ye Canada ya mental health bambi akontaktinga eggwe siba agent si muntu mulala jagala kubanga that's a problem jagala okukatiriza ekintu kino nnyo lwa nsonga ky'abantu abantu banji bafunye fake invitations and tebajja kukkiriza kuyingira kati tojja na kutuuka ku Pearson kitegeera bajja kukwatira mukubo oba Amsterdam oba Addis Ababa oba airport ye Take katonna tuukene bakugambe nti invitation yo nfu why because batukubira oba ffe tuweerezayo list y'aba applicants baffe oba ba delegates baffe ne tugiweereza Canada Border Services Canada Border Services ne sharinga neki ne gundi abagaba visa ne gundi ne sorry ne ba agency bawe abali ku airport
Yes. Ne bakubira oba Addis oba Amsterdam oba gundi gyoba okozesezza. Ne bakubira ne babanga botuuka awo. They check on the list if your name is there. Erinnya ne bwe liba teriri ku list. Bagenda kugaana okulinnya kubanga bakutwala nga yakoze forgery. Owebbaluwa kuba yes ogwo musango. Tobola bakati abantu bangi babazizzaayo lwa nsonga nti abamu invitations zaabwe nga tetuzirina. Those who are very smart ne batebaguze ku ffe nga batukubira ne batubuuza Timulongo invitation yange eno namu ne tucheckinga nga ddala tebazigula ku ffe era nga mbuulira tisikola ki tetubalina. So let us be smart enough to make kufiirwa sent. And it's so funny omanyi ababaguza invitation babaseera no baseera eso chogereko oline bamuguza invitation milioni 4 banna omukyala bamuguziza invitation milioni 2 kitundu atenge eri fake chokanga invitation egula enamba ya Mulongo eri awo waggulu era agenda na kugisoma nange enamba yange eri +1 4 +1 416 835 8174 banange mugule invitation kuba organizer ba event okwewala ebizibu. Tulina event eri mu September eya drug abuse eya Mulongo waswa bambi gula invitation kuye okwewala ebizibu. Twatizudde that baguza fake invitations already. So esimu ye eri +1 647 740 1951 ng'omukubira ng'omukolako invitation ng'ogigula ku muntu omutuufu. Ne Dodo alina conference mugule invitation ku Dodo ku Daffin ku Kate yenna abalina conference mwewale ba agent bagulya invitation. Njagala bagamba saagala mwekwasi ye bana iwaswa oli eyo oba oli ku mayirungi sikutegeera obuze nonyeza waso gulo yabuze wabula sikutegeera abantu bagala okubuza ebibuzo ng'oli Uganda kituufu ekyokubiri ngenda kukiconnecta kati kasatu mazeeno. So this week I'm going to connect you naye nze we mufunya wonna nja mugamba nja kugattamo. Yes because ali Uganda kijja kuba kinyambya. Yes Mulongo njaga kwebaza yono Brenda Nakato ye Mulongo baga kujja mu conference Canada nja kuvuma ekivumo ng'onkubidde nonga bakubye sente nga nkulaza abantu enamba y'essimu eri awo yono bana Uganda bali Canada tuddako lyato. Yes tugenda mu lyato $7.8 bwe bakubira kino soko leete sente tuzimbe ebijja bya jjajja towunga gwali e Canada jjajjawo amalayo tegagenda kuba nange nyina abange benyina okukola nenze mashini so tugenda ku lyato abafu teri mupazi ora kubayo kutuka waba tuze jangu wapasa jumba akusabire kabana Uganda mwenna abali wano kozi 25 kabana Uganda 25 omwezi kuno eryato boat cruise yachi boat cruise egulawo sama abapya bonna $7 abakadde abaluddeluddeko kuno $5 wabula kugundi kwennyini ku lyato ojja ku lyato wali ogenda kuba ogula $1 meka 10. So gula tiketi ey'eryato ng'obudde bukyali weewala okuspendinga 10 ezo zifika waawo ojja zinywamu ekyokunywa. Bambi mwebale nnyo baida kankyuse enkoko bakama bange bajja kungoba. Thank you. Bale mutumire ku bantu ba Uganda naye abanyaka n'eddoboozi namutebye okumbeja tumira mwenna bali Uganda. abantu ali kuli ku bintu byangu wano present oba naye wabali ngenda kubuza abantu ogenda kubuza abantu ngenda okubuza abantu wali oyagala kubuza abantu kenderi bade ngenda kubuza kubali wali abantu n'abali awo
Jangu. Jeba liko nyabo. Oli lotya. Boza kuba kulaba oli kula hivi. Jabo sina kitu. Hello. Jaba leko. Oli kula hivi no wano. Oli kula hivi. Jogera pedi abantu. Babuzeeko abakulaba. Canada. What's that? Check to Mulano. Never have stress. Canada, but Uganda, stress. To change your mind. To change your mind. Don't try to take on a road. Hey. Hey. Okola chiwano sako buze kubatuzo tukunde watu wano teta pese atanduka anduse nasi mute ya tukenda wala oh my Kagene muze kubana banaye temuduka. Hello hello chef ogambo cha chef tubule ko chiri kitya tijja kugwa oko tubulire enkoko eryete tuse ise chabulamu mabi niyogera keri eggwanga I'm so excited already weekend. See that sky down there, what you need. You wanna speak? Excuse me, you understand? Just say hi to people. That's where you like. Sala uno mwebuze omulimu gwa wa president okulaboda omulimu wangu zegwagadde ngenda kukubeyo bajoyininga kati bamanyi olika mu America jamu kale mbuuza banaye musonyiwe abaze Canada bebaze my thing is njagala abantu bajje Canada kaka mwe tuli nona bamulaba tereno bamulabe bagenda baloza abantu abali Canada bona ndoka bali agiri
katonda wange tujiddwa bomu oba yaira ni teri amalo kanula katonda akulaba yangu presenta wamma awe kale keno okoli emewe kalu olaba kyendiko njagala nnyo ekintu kino njagala sembeza kazindalo kati kukola bodi olaba njagala nnyo bannayuganda je Canada tukola kyennaku kati olaba wookeeteddeko kaka kwetuli era we natuuka muno manye ekintu kyenakola ekintu kimu na ndeeta abantu nga Nakato abateeka conference muno bannayuganda ne bajja ne boogera eri abantu ne bagaba amasimu gaabwe kati nze nanga Nakato conference ewedde Dodo kati ne ya Dafini Kabite tuna ya African Decent Summit mu December kati numanyo munnayuganda najja naita mubabye Kampala ne bamupa sente ze natafuna bizo bana bashita batya tuba ne bamuboba ne bambani so kye kikozesa bino kati ngezako kulaga abantu katola abannayuganda abazze bali mu kulya conference yawedde bali mu kulya buli musegere ekintu ekyo katoli yajja alinga mu America sebo patita mbu abigere omulaba nenga nyumirwa ekintu kana kunyumirwa era ngenda kakati ngenda pasibula enamba yange ngenda gibawa era kwata peni n'olupapula nkwe namba yange omuntu yenna ayagala enamba yange nti asobola okunkubirako naye okunkubira ku kintu nti wisdom ndaba olanga conference njagala kujja mu conference njagala kujja Canada nze I don't care n'otoli neebaza osegeera kubanga ffe abamu twakola endagaano ne Katonda nengamba nti mukama olimpa omukisa ndifuuka mukisa eri abantu abalala olwa tuze Canada aliwo abantu batatuyambye naawe batatuyambye nga naye obasanga nga basinika amanyi aye jankubamu ekyemisana n'omuganda najja Canada kulya olesanze omuntu omusangane nga dola 5 mama gaza amaanyi wano ne wali e Kampala dola 5 ya kwa 10 meka kuchamaka okafe jambas ne tujirya yazimana kumala akatupa ka soda naye bannayuganda nambaleze that's it nagada abawadde namba oyaga namba ya Nakato oyaga kujja Canada mu conference endala enamba eri nzoja kunfonako WhatsApp yange eri 07047 akati sibula njagala basibula mbaleke nemekuleta abamu bannayuganda abazze tebasibudde waabwe ngenda kukola bwe nti kamera babalabeko akakatono nzigalawo kale msibule bantu so conference yabadde yakabi bannayuganda bazze era beeyagala oyo mukyala Julie oyo yali muyimbi mu Africa Band so bannayuganda kyakabi ndowooza tubasiibule munfonyiwe enamba ngibawadde enamba yange eri 07047 naye ndowooza kugala nkulaba ssebo simanyi bayira we genda we amanya n'eddoboozi ndi mu mbejja Namutebi Musibuka Musekabaka Katerega Ebuterega sibule mwelaba Canada soon will be like Dubai or Saga muganda wange those are your Canada usinika msinzimanyi waliwo awandiisa awo tutambudde ensi tuzimazeeyo wano bona tutambudde tumazeeyo tugamba tuwumulire wano agamba nino Canada will soon be like Dubai walina nnugu
Waliwo agambye waliwo mbwagambye genda olaye nga tuli mu kamera mu Canada mangu ddala egenda kufuuka nga Dubai tesobola ate nze nkakasa mangu ddala Canada tuyinza okakanga enkomerero bwebezze katonero gyagenda oteeka abantu abakoze ebirungi kubanga buli kimu gyekiri ekifula okuba omuntu okuba omulungi so n'ensi ezinyirira abayo basooka kubanga baddu kuba Isirayiri basangawo ekintu wali wakalu so kati zino ensi mwezi mugaa nti budde bonna olw'okuba balaba nti n'abaana bavudde Dubai ne bajja wano andi ali kwe Bini bakulabamu abantu nga mutwalo abaga nti ala ne Bini ali Canada tetuli kyekimu guys tetugamba ne bawakana ffe tetuli ku siteeka y'emu kubanga ffe tulina abamu tulabidde omwezi gumu emyaka gumu temutumanyi ffe baani ayina omutumanyi ne temutumanyi nnyo onga kitegedde mutulabidde omwaka gumu emyaka ebiri tomanyi Bini asaba kyenkana ki tomanyi Bini yasoma kyenkana ki saasomako nenze nasoma eddiini ey'abakristaayo ekalangala nasoma Quran wa Sheikh Yunus Kamogo manyi gwe basiba yali amiri umma nasomera ettule ewuwe Quran nempita nga ngenda kusaza Sheikh kakati ngeno gatebe nasoma bukatuliki nze dini ndi mutwe kati ngeno gatebe ebitabo ebyo kati ba obi bange abamu bali Saudi Arabia ba Sheikh abamu bali Italy kati abali bali mu America kati dini okuba obi ngoli mu America obi wa dini mu masube dini nze mbere Canada mu mwagambere mu Uganda Bini abantu bali twasibule nape tugenda twechakale kuwereza nze siri kusakati kyagula mmere mu Kaleerwe ey'amatoke nyongezaako ebiri eno wali ode nyongeza neta so kati nze siri kutusalya kugula amatoke mu Kaleerwe okitegete asa cyani nena mugobera ku mpapula nze Kai Wisdom mutabani w'omulalo nga nsizidde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wano kyenjagala obagamba njagala basibula ngenenzika wangi nedda kweri connection njagala basibula mu nsonyi we own no copyright on the background music naye njagala basibula enamba yange eri 070M 49 I'm happy nti bannayuganda bazze abalala nkugambye conference tulina waliwo ya December waliwo yaki kakati awo nange nze twasibula baganda bange mikwano gyange mwenna mweraba